Taata w'abaana yagula wano Godfrey Lutaaya mwaka gw'72 nga Amini yakawamba ne tutandika okubeera ku kibanja kino. Obusente bwabulaabulamu ne tusasula ekibanja kino mwaka gw'79 okukimalayo ne balyoka batuwa endagaano. Twagula wano ekibanja twakigula 4,000 naye zaali zitubuze n'okutubula okutuusa leza ggwayo 79. Ye myaka 54 nga tuli wano naye tubonyaabonyezibwa. Tusaba bukututaasa bannaffe. Amannya gange nze Mary Nalwanga. Omwami wange yali Godfrey Lutaaya Kizza. Twatandika okutunzibwa mu mwaka gwa 2005 kuba omulanga olw'okutulugunyizibwa tutulugunyizibwa ebbanga ddene olw'ekibanja kyaffe kino nga tutulugunyizibwa omukyala Mukasembayita Joero. Akati ne tutandika okutulugunyizibwa twali tukyali wano buli ssaawa nga batutulugunya mu mwaka gwa 2023 twali wano waka abasirikale ne bajja ne batukwata. Tetumanyi musango gwe batukwatira ne batulugunya. Tekwaliko na mukazi, basajja be bankwata ne banzija ku lubalaza. Twaliwo ne mutabani wange ne bamuteekako empingu ku ssaawa eyo. Emmotoka baagireka wali mu kasitenseni ne bankwata omukono oludda n'erudda. Wano bagenda bampalula kutuuka wali ku mmotoka we yali ne bansitula. Omu n'akwata amagulu, omulala n'akwata n'emikono ne bankasuka mu mmotoka. Ensonga nali sigimanyi ne twagitegeera Kibuli nga batugamba nti nali nze nkutte ejjambiya ntemeko Sembayita omutwe. Kyesikolangako era kyesimanyi gwe musango ogwatukwasisa. Batutwala wano Lwakuna ne batutwala ku poliisi y'omu Kikajjo. Bwe batujja ne batutwala e Kampala mu Ekibuli ku poliisi y'Ekibuli gye twasiiba. Bwe zaawera essaawa awo nga 11 ne batugamba temugenda kusula wano. Ab'omu Kikajjo ne bagamba nti ogwaffe gukomye wano. Ne batujjawo ne batutwala Kabalagala gye baatusuza. Bwe bwakeera enkya ku Lwokutaano ne batulinnyisa emmotoka ne batuzza Ensangi ne batutwala ow'omulamuzi. Omulamuzi n'agamba babakutte lwa butemu, batuvunaana gwa butemu. Batujja Ensangi enkeera waalwo ne batujje Kabalagala ne batutwala Ensangi. Saawa zaali 5 batuteeka mu maaso g'omulamuzi nti bavunaana olw'omusango gwa butemu. Mwali mutta nannyini ttaka. Ffe tetumumanyi. Tumanyi nannyini ttaka Jonathan Musoke omwo mu Amerika. Bwe batuleetera na wano ne batumwanjulira ne tugamba omusango tetugumanyi. Ne batabani bange ne bababuuza ne bagamba omusango tetugumanyi. Ne batutikka ne batujja Ensangi ne batutwala Empigi. Namalayo wiiki 2 ne batuleeta Ensangi ne banneeyimirira ate batabani ne babazzaayo Empigi mu prison. Okutuusa ekiseera kyatuuka ne batuta ne tubeera wano nga batutulugunya. Ekyatuuka wano we muli kutubonyaabonya. We tuli wano Kikajjo Kasenge. Bwe bali bamaze okututa ne tubeera wano wayita omwaka gumu n'emyezi 6. Twali tukyebase budde bwali tebunnakya twawulira tulakita kusenda bintu byaffe. Ne basenda yiika nnamba buli kintu kyo emmere yalimu ffene obakkedde buli kimu kyonna mwalimu omusiri gya lumonde 2, mwalimu mwogo, mwalimu bbogoya, mwalimu emwanyi, byonna ne babisenda. Ne tudduka ne twekubira ku poliisi mu Kikajjo. Basirikale balwawo okutuuka basanga byonna bimaze okusendebwa. Tetulina kye twafunamu. Ne tutandika okuloopa okutuusa le baatutwala Ensangi ne babayimiriza ne tubeerawo
mwezi gwali gwa mwenda. Kakati waayita ebbanga myezi 6 ate n'asindika buto abatemu. Baatuukira wa mwana yazimba wansi eri ku kkubo ne bamugamba nti wano waffe. Musajja ng'agamba nti paasita yanguzaawo. Ne tugamba ennyumba y'omwana bukyebaawo myaka 2. Ani oyo? Ne tugenda ku poliisi ne tulipootinga. Omusajja n'agamba wano nagulawo naye nze sikaayana na muntu. Abantu baasindika mukyala Sembayita n'omwami we. Ne tugamba omuntu atunda atya awantu awali n'amaka nga nannyini abali ku kibanja tetumanyi. Ne bawooningira wiiki 3. Ne bakomawo ne baleeta ab'ennyondo baali bajjako amasannyalaze omwana n'azuukuka. N'agamba nti wano waliwo nnyiniwo yatusindise n'atugamba tusinde ennyumba. Ne tutya nnyo omwana n'atya. Ne bakomawo waayita ennaku 3 ne bakomawo. Omwana yalimu n'afubutuka ne bakoona ennyumba. Ne bawangulamu enzigi zombi olw'emmanju n'olw'emiryango. Ne tukuba enduulu ne badduka. Ne tubeera awo. Ne tugenda ne tulipootinga. Twali tuli awo wiiki eweddeko abaana ne tuzzaamu enzigi. Ennyumba n'ezibwamu enzigi ne baziwanga n'ebituli baali bataddeko byonna ne bizibikirwa nga wiiki eweze. Kati abaana ne bagenda baalimu 4 nga bakuuma olw'enzigi nti bajja kuzibba. Saawa zaali 8 ogw'ekiro. Abantu ne bajja nga bangi nnyo. Ne bakoona ennyumba abaana ne bafubutuka ne badduka. Enzigi engeri gye zaali zaakawangibwa zonna ne zigwa ku ttaka. Ne tukuba enduulu. Enju ne bagikoonera ddala ku olwo luuti ey'okusatu ne bagisuula ku ttaka. Ne tugenda ne tulipootinga. Twalina kakiiko gye twali tulaze okwetaasa ne kakubira EPC ensangi nti bannanga obuzibu tutuukiridde n'abasirikale ne bajja wano ab'omu kikajjo. Abeeri kakiiko ne bagamba omukyala akwatibwe. Baawe omwezi mulamba teyakwatibwa. Nti anoonyezebwe teyakwatibwa. Omwezi guba guyiseewo ate ne bakomawo. Ne batandika okusenda ate wansi. Ne batema emiti gyonna. Emiti nga bagisuula ku malaalo nakati kwegiri. Ssebo w'ekitiibwa Pulezidenti tunoonya buyambi. Maama n'abakooba. Buli mukulembeze yenna bannange tusaba buyambi. Eriyo Sam Mayanja ssebo tusaba buyambi. Ssebo w'ekitiibwa Wamala Katumba. Tuli bantu bo tubasese gy'osibuka naffe gye tusibuka ssebo. Katumba Wamala taata tusaba buyambi otuyambe. Tuli baganda butuzaalibwa ssese naffe. Mutuyambe mututaase tubonaabona. Omukyala atubonyaabonya mukyala Sembayita Jennifer yatubonyaabonya. Ate ffe tumanyi nannyini ttaka omutuufu ali mu Amerika. Janison Musoke. Baatumuleeterako na wano ne batumwanjulira. N'atugamba lino ettaka liri. Naye atubonyaabonya ffe tetumumanyi singa nannyini ttaka. Amannya nze Joas Kabogoza. Ntawani w'omugenzi Kizza Godfrey Lutaaya. Nzeeyi ng'akyali mulamu yanguza paati. Yalina ebizibu byalinamu nanguza paati yange eri ku kkubo. Nenzimbawo ennyumba. Yamaze emyaka nga 18. Naye lumu nali ndi awo. Omwami n'ajja. N'akuba eŋŋombe. Kati yakuba eŋŋombe n'ampita ne ŋŋendayo. N'aŋŋamba nti gwe nannyini awo konze enzissewo. N'aŋŋamba awo wantu omukyala Sembayita ne mwami Sembayita banguzizzaawo. Ne mubuuza siba tebaguzizzaawo walyanga wange. N'aŋŋamba banguzizzaawo. Era njagala omenyewo ennyumba yo ogizimbe emabega eri. Konze mukama wange gy'oŋŋamba kuzimba ennyumba si wange, wano we wange we mmanyi. Kyava ŋŋamba nti baŋŋambye wano mulina empaka.
mugirayo n'abantu amajjambira naye nze sirekana n'abantu nze nina gwe ntambula naye ankuuma kyava nzigirayo pisto n'agindaga n'aŋŋamba kati gukole ekyosobola oba omenyawo nnyumba yo ogizera emmandi oba osigalawo kyava asimbula emmotoka n'akola ki n'atambula n'akola ki n'agenda kati nenengena nekubya omulanga ku poliisi nemba nnyola ekirungi omwami era alise n'ennamba y'essimu ninjibawa naye navaayo nga sina kikoze ki kyennyambiddwa kati waayitawo wiiki ng'emu abavubuka ne bajja lwali kiro ssaawa nga 4 nga bakutte ensuulu n'ennyondo ennene ne bakyama ewaka nali mwendi nagenda okulya bali mu meter box basumulula amasannyalaze ne mbabuuza basse bati ate mbadde mwagala ki kobbo nti omwami eyajja wano atugambye ennyumba eno tugimenyewo naye ffe tubadde bakisa ne tugamba osooka oveemu ffe tukole ki tukole omulimu gwaffe ogwakole ki ogwatuweereddwa nange kye nakola ningenda ku muliraano ne mbategeezaako nenyambuka ne wa mukadde engulu kati n'abantu ne bakuŋŋaana bonna abantu nga bangi kati abantu bwe bakuŋŋaana tugenda okudda abasajja bakoze ekyo abasajja baddusi bagenze kwegenda ku poliisi netulipootinga poliisi ey'omu kikadde abapoliisi twabasangayo ne batugamba nti abasajja bamenye ennyumba nti aba tebamenye kati muddeeyo bakomawo mutukubire essimu oba mutunone tulyoke tujje kati tugamba batukolere ku lifalensi ko bate lifalensi tukole ya musango ki nga tewali kibaddeyo ne tuddayo awaka naffe kukola abasajja tebaakomawo olunaku olwali lwakusatu kati wayitawo olunaku lumu olwokutaano nali ndi mu nnyumba nga nina n'omwana ankuumako kati nempulira piki nga zeetala ku kkubo kwe kuvaayo nenzira mu ddirisa nagenda okulaba piki eyambukanga ewaka ng'esiba omulundi gumu bwe yasiba wayitawo eddakiika nga 4 ngenda okulaba abasajja bajja basooba nga bakutte ennyondo n'amajjambiya n'ensuuluulu kwekuba enduulu banayiba ne bavaayo bwe baavaayo abasajja ne bavuga piki zaabwe ne bagenda kati ne tubeera nga mu nnyumba tubeeramu tukuuma kati wayitawo wiiki emu abasajja ne bakomawo bwe baakomawo era ne tubalemesa ne badduka kati wetubalemesa ne badduka nekomawo feezi ey'okusatu kolo nali suzeemu mu nnyumba nali ndi ngulu wa muzeeyi ngenda okulaba butooki awaka nga bakuba butooki okutuuka awaka ng'ennyumba bagikubye amadirisa bagamenye n'enzigi nga bazikubye nga ennyumba bagiwumuddemu n'ebituli mu mbiriizi kati nakuba enduulu waliwo n'emmotoka ezaali zipaakinze ku kkubo 2 waliwo ne boodabooda abavubuka baali bamenya ne bakola ki ne badduka ne bakola ki ne balinnya piki ne bagenda kolo era ne tugenda ku poliisi era bwali bwakiro kati nagenda ku poliisi ne mbasaba lifalensi ne basooka ne bawanga bagaana kati ne mbalemerako nnyo ne bampa lifalensi bampa lifalensi ne bajja ne balaba naki n'ennyumba nga bwe baali bagituusizzaako ne bakola ne lipooti kati awo nenoonya yawa ssente nenzaamu enzigi nga wayisawo wiiki era emu kati wena azaamu enzigi ko wenyini tuzaamu enzigi
tuba tuli mu nnyumba era tukyakuuma olwo abasajja bajja 40 ne bakuba ennyumba nga bagikubisa ensuuluulu n'ennyondo ne bakuba enzigi ne zigwa ne zivaamu awo naffe ne tufa ne tuyita ne tudduka bwe twadduka engeri gye bali nga batusinga obungi balinga 40 nga tulinganga basatu abaaliwo ennyumba ne bagikuba ku olwo ne bagimenya ebagimenya poliisi nejja ekiro ekyo poliisi nejja ey'oku kitundu poliisi bwe yajja ne bakubira ne poliisi etutwala nayo nejja ku makya ne bakola awo ne bakuba ebifaananyi ne bakola lipooti bamala ne bagenda kati waayitawo wiiki nga 2 mukyala pasita n'aŋŋamba ennyumba yo baagibenya naye pasita wadde ayagala koleki bakuddizewo ennyumba yo kumbe ye ng'alina pulaani gyakoze eki gyaluse n'antwala mu kifo ekimu bakiyita nnekaani alina omwami gwe yali atumye kati twatuuka eyo pasita gwe nasuubira si gwe nalaba mwami yazigirayo emundu nga yazze kati omukyalo n'akozesa advantage n'akuba ekifaananyi ekyo n'agamba twateesezza n'omwami oyo ampe $15,000 mbu nampaako 5 ekitaali kituufu kubanga nze yangamba okunsasula ne ŋŋamba ze nagiridde kya nnyumba waka wange nkyayagalawo nagiridde kya kunzirizaawo nnyumba yange n'awantu bw'ogamba simunyompa $15,000 wantu siwa $15,000 kati awo ne twawukana bayitawo wiiki 2 nga batandika kutambuza bifaananyi mu nga bye twateesa nga bitwala ne ku poliisi kati wayitawo wiiki endala ndoza ng'emu ne bajja baali omwami nga kuliko omwami bamuyita Badiru oyo yanzigirayo emmundu omulala bamuyita Isa Ntambi kwaliko n'abalala 2 nga omu namulabako bulabi omulala nga simulabangako kati bwe bajja twali tuli awaka tugenda okulaba balambula ne tugendayo kati waliwo mukulu wange yali akulembedde bwe twatuukayo omwami era n'atugirayo emmundu n'akolaki n'atutiisatiisa kutiisatiisa mukadde kwegenda ku poliisi alipootinge mukadde we yagenda ku poliisi okulipootinga abasirikale baali bajja kati embeera nekkakkana waliwo omwami gwe baali tukubiddeawo essimu n'agenda n'aleeta kabangali ya poliisi nekkakkanya embeera kati abasirikale ne batajja kati muzeeyi aba yakatuuka bw'ati awaka abasajja baayita masiini nanika okusala emiti kati awo waliwo omuto wange omulala n'agenda ku poliisi akoleki agikime ey'oku kitundu kati poliisi y'oku kitundu egenda okutuuka abasajja baayita masiini nga 3 ng'emiti gyonna bagisaze bagisudde ku ttaka poliisi egenda okutuuka oba stopping nga olwedde bamaze okukolaki emiti ogisuula ku ttaka kati enkeera abasajja nga bakomawo nga bakutula miti nga tukubira poliisi ya division poliisi ng'ejja abasajja nga bateekawo era ekiboozi kyabwe kirimbu nga bwe nabaguza mbu ne bampaako $5,000 awo poliisi yatutwalira eri ku kitebe kyabwe era ne batuuka eyo ne beekaliza ddala mbu nabaguza ne bampaako $5,000 mu mmanjayo 10 kati ne bagamba bagende mu kamera ku nikaani balabe ki ebituufu ebyaliwo nze nensigalayo eri ku poliisi kati awo saamanya mu kamera gye bajjayo kwolwo nenfuna abampa bondi nekola ki nesisulayo kumakya nenzirayo nkoleki okulipootinga ku poliisi nalipootinga ne baŋŋamba nzireyo nga mmeka ku Lwokutaano olwa wiiki eno naye bassebo bakama baffe abatutwala
twagala buyambi bwa pulezidenti oba minisita Mayanja oba minisita Mukyana Abakooba. Twetaaga obuyambi kuba abasajja baffe ate balina akabondo kaabwe bakozesa ssente. Buli ofiisi batuuka nga bagiwa ssente. Endagaano eno egamba kiweebwa Kyaddondo. Ono ye omukyala eyaguza muzeeyi ekibanja kino. Nze Angelina Nantambi nguzizza Mwami Godfrey Lutaaya ekibanja ekiri ku kyalo Kikajjo Busiro. Nkimuguzizza siringi 4,000 zokka. Bano be babaddewo. Asooka Saala Nantongo, owokubiri John Saka aguze Godfrey Lutaaya, atunze Angelina Nantambi. Endagaano nga yaliwo nga lumu ogwokubiri 1979 Joas Kaboggoza gwe bamenyera ennyumba. Amanya gange nzisemwanga James. Nzalibwa wano nze mukulu w'abaana abaana bonna. Ne ekibanja kino kitanyiza okuva mu mwaka gwa 2005 nga tujja tufuna abantu ab'enjawulo nga buli omu aga nti yenna nnyini kyapa nga ate omwami yali akumma ekibanja kino yatugamba tekirina kyapa ali akumma 10. Naye ekyasinga otwewuunyisa ekyapa kye baali babogerako nga bakireese nga tekyogera amanya g'oyo omwami eyali agamba nti akakuma 10. Tuwonyeza okuva mu 2005 paka 2016 tubonaabona tugenze mu maofiisi ag'enjawulo twatukakaba yaini kyeyune tusangayo omwami Lwekoya Mukome n'asindika n'abaaka ne babuuza ekyapa nga tebakirina ne bisooka ne biyimirira paka 2017 ebintu okuddamu okutandika okuba nga biddamu buto. Naye nga tuuse amaofiisi mangi ewa disentebe twatuukayo n'atuwa obuyambi. Tugendako omwezi mu Kibya omulamuzi wa Tribunal Court naye n'atuwa tuzinaano zitukiriza okubeera ku kibanja abanennyini kibanja. Ekyasinga okisinza otuwonye tuleetera obuzibu buli gwe baba baleese ffe tugamba nti tusaba twegule ekibanja kyaffe kyonna baagala kisalamu busazi. Ssenkungu kyatugamba lekyo bwe yajja agaala tusalako obusazi ne tugamba tataffe ng'akyaliwo. Lekyo n'avayo n'ayita Sembayita n'agamba kweresi nti twawanyiseganya ettaka lino bakita Sembayita twawanyiseganya lekyo nampamu nemumwamu entebe nampeeni tumugambe ekyapa kibanga saati tewayita nnaku zaanyi tono nga twabaluwe twabira mpigi mu kkooti kusambya ku ttaka lya mwami ani Sembayita Joel. Twagendera mu kkooti emirundi gyasooka ena tetwalaba ku mulamuzi yenna. Twali tukyali tubona nga twatugamba nti batuyise mukyala pasita atuyise tugende mu State House netugende wa Misaboogi twagenda emirundi gyalinga 3 Boogi najja ku ground wano. Ensonga ezimu z'ettaka kuli abatuuze bonna bali kuno okulina ettaka. Mwami Segundi Kasibandi gundi Boogi n'atugamba nti omukyalo ono ne mwami ono Sembayita ettaka balikwazza Kasibandi najja ntu amuna omwana ku ndagaano kati najjako na wano kyava agamba Kasibandi nti ettaka lyeko abantu bangi jabe kalijja kunma omuzeeyi amugamba nti ettaka lino wano woze kibanja nakigulya abaana bange kino nakigabanya ddala desina kizimbako. Kasibandi twaddamu mulabako twatuyawo nga tutafe akamula okufa nga tulaba Boogi ng'ajja tugamba nti twali tubanjulidde Kasibandi naye Kasibandi mubbi kakati ettaka lino lize emmanya ga Sembayita. Tugamba kize kiti tubeerawo nga atwala ekibuli ekibina twatuukayo nga tukozesa settlement awo ebikwata ku kibanja kino tuvaayo baatusibako n'ekibulira nze ne mukadde baatulemyawo n'ebifo na difference nzirina wano kati tuli 223 nali waka wange nga ntudde ku makya ku gate ngenda okulanga emmotoka eveeri nga mulimu abasajja bavaamu n'emiggo waliko ne bemanya abamu Kikajjo ne bankwata omwezi gwalinza gwa 8 ne bantwala mu Kikajjo netuuka mu Kikajjo ne banyingiza munda emmotoka nevaawo mba ndi mukomera ngenda okulaba nga ndaba mukadde bamuleeta ajja akaaba emmotoka era eyanzija wange ekasenge
ngakaaba namala ne manya nti bya kibanja ne banzija mu polisi y'omukikajjo ne banteeka mu motoka ne maama namusanga mu muto wange batugata ku mpingo emu ne batuvuga twatuukanga e Namagoma ne bafuna essimu ne baweta kati bamala okweta ne batuvuga tudda Kampala nga muganda muto wange awanjaga ne maama ne bagamba temufa tujja kufa kasantu bategedde batuuse ekibuli tutuuka ekibuli twasibawo tubazibira ssaawa nga 10 oside najja n'atusibula n'agamba naye gwaffe guwedde tetuzizeeyo ne tubeeraawo tuba tukyali ekibuli omwami omu najja natugamba nti muyimuke ne tuyimuka nze ne maama ne muto wange ne bamuggyako ku mpingu ye ne bamuwa gundi n'akomayo waka nze ne ŋŋenda e Kabulagaano mukadde gye twasula ku makya gye baatujja ne batukwata batutwala ensangi baali bakutaano ne batusomera omulamuzi n'atusomera omusango n'agaa settaliiwo batusomesa ettaliiwo maama n'agaa sina kye mmanyi kuko omusango nange naye nga sina kye mmanyi ne batwala Empigi ku prison ne bansiba nze ne maama prison Empigi maama yamalayo wiiki emu n'ennaku 3 nze namalayo wiiki 2 ennaku nange 3 tuvaayo ntandika okweripotinga nga ensangi mu kooti twali tukyeripotinga omwaka bagweze mu mwaka oguwedde na mwezi gwali gwa 10 mbandyeka nga maama akuba essimu ng'akaaba ne mwonyinaze wano jangu zaali zigenda kwera 12 konze kiki nti twakita ayineze bali mu kusenda waggulu kuba mwonyinaze yali alina akalima kazimbayo ninziruka nenzija ngeno tukaano nga tulina woyitanga wali bakifeesi balinga nga bakikumi nengenda ku polisi nentuka ku polisi zasanga waliwo omupolisi yali anaaba n'omulala ng'ali munda wali negayira omwanya omupolisi nangamba nti kikitabo kino nemugamba nti lift kyaffe ali mu kutusenda bintu byonna bisenda bamalawo osite yaliwo waliwo omupolisi ali awo oba mu Lugwala n'ayambala nanga tugende wa osi gye yali asula namunyonyolamu osi n'amaku n'amaaso awo ne tulwa ku bodaboda nemufunira bodaboda batuuka ali mu kkubo nga bagamba nti nno abaye nga bagamba nti nno twakita emaze okugenda ntujje ne polisi paka wano tuuka wano nkulirako Adisi essimu Adisi nangamba osoyi osi nayogera naye nga ebintu n'amaze obyonoona ne tweripotinga tugenda paka wa DP tutwasobola DPC ntuuka ku polisi ntuuka statement wiiki ebeewera ate oyo omwami era yasenda services adati n'akomawo ne gurupu y'abalina masini nga 20 era nali nkyali waka nga banganja jangu emitiba gyonoona tukubira Adisi n'atugamba nti mugende ku polisi mangu mama ndoka agenda ku polisi ne bajja omukyala polisi gwe bali yaddewo osi n'abayimiriza ne tugenda wa DPC tuko wa DPC n'agamba nanyini kyapa mumanyi nti mugamba ekyapa ekyo kuva dda tukigenda ebintu ebiriko n'agamba mugende mulaba nanyini kyapa ntugende nga kuliko Sembayita kati awo ensangi katulina lo yafa badde atuweza guli omusango batusiba okukyala okutema Sembayita ne mukazi we n'abitwaleyo kakiiko e Kampala eyo fidde mu Kampala ntubeera twali tukyali eyo ne bakomba ndi wane waka nali mu kibuga mama nkubira essimu tiwange nti jangu nkonzi tikawaka bogoza kajja n'abali bagenda kumutabako nimva mu motoka ninyabola ntuka nga abasajja badduze nsanga abantu bakuŋŋaanye oyitawo ennaku era nabaddamu ne banga abaadde bazze era ne tujja tenga ne mugaba muri polisi ne banga naku nabaga bulumba olayo buvizeewo mugenda ku polisi wabesa amekeze ekyo ne bagendayo paka olwaddako lwe baali bazze abate yaliyo tugenda tuka ku makya ng'ennyumba enzigi zigudde n'olwemanju lugudde olwemanju nga lugudde osinajjo mu kikajjo ne bakola statement era ne tuyongera eri emusana twongera ku bakakiiko twakubira loya ne tubimuweereza era n'ebifaananyi wiiki oba yayitawo ng'emu omuto wange nazzaamu oluggi olw'emmanju n'olw'emiryango yonna n'agizibikira kati zaali ssaawa nga 6 n'aŋŋamba nti ndabye owakatooki ng'amulisa tukoze tutya ne mugamba nze kwate babbe banzijje naye kanva eno nzijje nenva ekasenge nenzijja kati kyenva mugamba mmanyi nti ababbi b'enziji bajje bakusanga oli munda olujjamu gwe okuba mukubi netuyingira munda oli babiteekamu lwali lwa Sande twali tukyali munda ssaawa zaali 9 kuba ekyatema twali tukyalaba ne bajja n'ennyonda abasajja bajja bangi bakuba alala nga bakuba luggi alala bakuba mu nsonda ne bagikuba kyenva ngamba bana nti mmanyi nti tuza okufa ne nkwata akafaiso k'omwana omuto eyakaalimu ne mugaba akwata emabega n'akakwata
nimba kulembere ntudduka tebatukuba ntuyitano avudde ojirwe manji tukatuka ngawo ntuga tuna lwaki tudduka kuti ne tweyambako njoke ne nkomaninga tukwatala ku mayinja awo ne nga tusobola abantu baali bangi ne bagikona tukubana endulu wano paka none wakalu mwana yafuwa nga firimbi nga bali balina abakomaninga ajja ina muteme otuzinga buli muntu ajja akomeeri bajuke bali ona abonyewo nitukoye nyumba byamalo kubokera ne bagenze tugende tugiraba tudduka manku police wa osi najja ekireeto n'abasirikale babiri oside n'agamba agenda kubirani DPC n'amukubira twali ono sawa gali zigenda munya DPC najja DPC yajja n'agamba nti mwina bukuku kitaka ino kofe tuyina n'agamba nti waliwo pastor abalina gwe mwinanye gumanyi gwe mwina naye obuzibu kofe tuyina kitumanyi nayogera abantu nga basatu era atwana ku basirikale bagende bali bala pastor ali kwebeneza abo mumwavudde yaze yakoze kino pastor teyaliwo posina akomawo bakulira kujja ko statement yawo empato negenda kati ye mama ne muto wange oyo bagenda kakiike Kampala bayongerera bino waisere banga ibade tono nga nalindi wano mande wedde twali ano twaba abasajja bayimide wansi omwembe gwe nga tubona akugwa kuliko wekanzu n'omwami akubye kikalwanyira ne bakanyama nga basatu nimbaga muje tulumbe no yali wali muganga ntulumba tutoka ndi wano ne oli awo haji n'agamba muyimye kije mwagala nabikule kanzu ajo pistol yali ya black nimugane bonoga tukuba tuli ku kyaffe ni kimanya kyaffe nti oyo muganda amwe gwe twagala eka ebintu bina imanyi bagamba no kubata kubaza kunika nti mugamba nga imanya ate niyo ndo denga yaguza tulino tekake emikono kiba kiriko kubanga kimanya kyali kimu nitobone tunatabo kirawo nantu nga bajenebe banga bajja tiwali tukyali abana baga nti wali omwami Steven yatuse mu yomwami yagamba ayamba nimbaga abana mukubira yavuga emotoka ajja kaguddeyo najja wano naga bali wa ababbi naffe ntukira baba liye manga wakyali ne bakanyama baabwe tugenda musajja nakubanye endulu kati nzalali abamanyi kati baba kubendulu ne bamugamba nti ne bonoze kuba kuli bamu tugenda dibbira wamu yali yaze ne patro bajja tomaji ajije mbira ne kakana bone mutowa mutani wa fenaja asemeseyo kina hai patro ine genda tuba ngoli yawo temu kandi biwedde ziba ziweranga 12 kikangana mu 5 tugenda okulyanga masindi zikaaba matima mazo vayo ku police netudama zine zikaaba kati sembale nva mugamba duka ku police nafuna boda mangu nagenda ku police nga tebalina ntambula tebajira mbudde ne basane twatuyo nga batuse ne bagenda tuka nga bali mazo okudduka bagenze ntina bajisudde amalo gona gikubya amalalo gonna kwejibise emiyembe fene ebitoke nga bavude je bagamba omwana oyo omwana muto waffe jali patuka pake no kuyisa ebijja ku lujja kati osinajja kera tewali kyabaawo bano dengo okusatu ati ne bakera ku Josala emiti netukubira police nejja ne bayimiriza kati bayimirira ne bagenda ne motoka ne masini kati kulokutana bakera bukezi bajiba malize bene biwo tukubira police yabawo okujja tukubira negundi baatuganda ntabana ntambula waliwo mwami mwe yatuwa obuyambi natugaa tukungane natusanga wano wabulesha newunyisa omwana nyini kifo muto wange oli nga oyo omwami Badiru ng'agamba ono yanguza muto wange bateka ku patro etulinnyanze ne maama tugenda tukensanyi nga batuuse edda noyisa ntambiyisa yali jali tambiyisa nga agamba yita alina ttaka lyalemwa olaba asenze yika 2 oba yika 5 yate kano ka decimal tugende wa DPC mu office ya DPC ne tubigaya tuvayo no muto wange yamugamba yalina sigalayo ali ku musango era twamujosanga musanvu polo nese butwali tusaba buyambi eri government Minister Mayanja ne Balungi Fiona Balungi wa RDC owakiso twaviyambe kubanga ali atwadeko ne baba tugende kwa manja nene nga tukyalimbya port ne wamala Katumba yali muganda atata afe kumpi
batabadde amwogerako nnyo nga ku basajja abalwanyi ne Sirwanga nga aboogerako nnyo abava ku bizinga. Ffe tusaba omwami Wamala Katumba tuli musaayigo tuli famu tuli basese ojuyambe musese munno kubanga abantu wali teyabbawo bubbi tuyambibwe buli muntu yenna walina ofisi gyalimu atuyambe fiona balungi oyambe nnyo abantu tusaba tuyambe kubanga omwabuzi wa pulezidenti w'okulusegei tuyambe nga tamanyi bya tuwanga amagezi ntubeerawo ku ttaka lino paka tukiseera kino n'abantu bonna balina obuyambi aba balina ofisi nga baliyo nga temumanyi nsonga ziri wano tusaba buyambi tataafe yafa bino bya ttaka ebyamubaako okufa ntufira muganda waffe wano sajja ajja n'ab'emmundu okusenda maama wano abantu baali batuyamba ab'ekyalo naye tebaalina babayita nga buli mulyango gwa nayiba kuliko omuggo n'emmundu owidde twakita teyaliiko nnamba omwami serivisi yajja yaseena n'agamba n'amala ajja kaseena yaba kituukiriza tetukyalina we tuddukira tetukyalya tetukyanywa maama waffe abadde ayunja emmere n'alya n'atema bbogoya ne basala ffene n'afunamu ekyokulya obuyirungi bonna babusenze n'obwansi bonna babusenze ffene naasenze baazemu nebamusenda yina yenna ate bagagga ne bumere bonna baabutwala bwe basanga mu lusuku mukadde waffe amaka gaffe gononese kati ze nsula wano mbe nga nkuma maama olidde paka twafunye omwami omunaga nti twekubira omulanga ngibe ssebo esimu amanya gange esema nga James esimu yange eri 070 070 4 8 mukaaga 4 28 zimwono mukulu wano ni nkuddamu Wamala Katumba oyamba nnyo abantu tusaba otuyambe yambe musise munno niwo kitibwa pulezidenti otuyambe naffe wadde oli alina ekyapa naye naffe abaludde ku gundi ku kibanja tuba tulinako obuyinza naye tufuuse emmomboze ennyumba y'omwana yonna bagikonye kati yazze wano ku kiyungu ekiyungu enkuba tonya avambuvi atanasomudde wa maama alina mukazi we alina abaana tusaba kutuyamba gavumenti etuyambe buli mulina ku kikwatako atuyambe. Amannya Kyerune Abubakari nga ndi mutuuze ku kyalo kino kyennyini nkuba omulanga eri Pulezidenti Museveni nkuba omulanga eri Judith Nabakooba nkuba omulanga eri Katumba Wamala nenkuba omulanga eri Fiona Balungi bannange muyambye abantu ne famire eno bantu naye oli ajja obuyinza bwe obw'okwagala okwekkusa n'ayagala atwale ebintu by'abantu ku kifuba. Haji Issa Ntambi bw'wafuna emmundu tewagifuna kubeera nti gw'oyagala kunyaga bunyazi bintu by'abantu. Sebo Pastor Sembaita ne mukyalawo Jennifer mulekera okukozesa olukujjukujju eri abateesobola mubanyageko ebintu byabwe. Haji Issa Ntambi ng'okyalina bondi ewa mu Ndeeba. Haji Issa Ntambi njagala ojjukire byewakola ku luguudo lwa Ntebe Road wali erweza waleeta bakifeesi n'abantu ne batandika okutematema abantu olw'okuba olina emmundu era kyekimu kyokoze ne ku luguudo luno lwennyini. Haji Issa Ntambi olina pisto simanyi oba Museveni yazibawo emmundu ezo zemutandika okutiisatiisa basiviliani oba gwe okola ngaani ozze ku mukadde omugamba mbu omuwadde ebbanga lya mwezi oli Katonda we bw'anaaba tasobodde kuvaawo wano omuwadde ebbanga lya myezi 3 gwe Katonda gwe liyo ebbanga ki Katonda lyakuwa. Haji Issa Ntambi nze nkimanyi nange ogenda kunnoonya oba onkuba amasasi oba onsindikire bakifeesi naye Pulezidenti Museveni abantu abakuvumaganyizza mu ggwanga lyo bebo bennyini ba Haji Issa Ntambi modulo kubanga ffe basiviliani tugamba Museveni yafuga emmundu kati ba Issa Ntambi ate mundu bo bazijjawa. Sebo tusaba gavumenti etuyambe kubanga si wano wokka. Haji Issa Ntambi ensangi polisi yaayo yo
polisi y'ensangi yo osi w'omu kikajjo sebo kati mu kifo ky'okugoberera etteeka kye ligamba mugoberera Agiisa Ntambi ky'abagamba naye tusaba busabi Pulezidenti Museveni olina obuyinza obusobola okugamba nti kino ekimala Agiisa Ntambi oba emundu tasobola gikozesa mu mateeka si bugiyite Agiisa Ntambi abeera mu ggwanga muno mwobeera lwaki Agiisa Ntambi ayenjera n'emmundu nga ayenjera n'omuggo ng'alunda ente maama Judith Nabakooba mwe temusobola kulaba omukadde amazibwa n'ebbanga ery'emyaka 6 yafiirwa bbaawe n'abaana abalina batuuke n'omutwala mu kkooti mbu simanya ate yaleese bakifeesi batemule abantu batemule baani maama Fiona balungi oyambye abantu bangi naye tusaba buyambi mutuyambe naye Agiisa Ntambi gavumenti bw'enaaba egaanye okukolako Agiisa Ntambi tugenda kwekolako omulimu tujja kukolako ebyange byebyo amanya Abubakari Kyeyune amanya gange Senyonga James nkola wane wa mukadde bana abaami abajja batubonyabonya ku mataka kuliko Haji Badiru ne mwami Agiisa Ntambi era be bamu be bano ku kifaananyi ono Haji Badiru yantunuzaamu emmundu n'enziruka yayagala kunkuba masasi kolo era bajja ne batika n'enku bakozesa abasirikale b'ensangi era be bano bonna ab'ensangi ne b'omu kikajjo bakolera wamu nga babawa ssente babagula era wano ewaka tuli ku bwerinde tetukyebaka tusula emitima gituyimiridde batusuubiza tutemaatema tusaba mwami Museveni Pulezidenti Museveni otuyambe ku nsonga zino ez'amataka eno Kasenge kikajjo batubonyabonya nnyo Pulezidenti Museveni tuyambe n'Abakooba tuyambe Jeno Katumba Wamala sebo tusaba otuyambe eno baagala kututta busi amanya ze Kalifani Shafiki nga ndi mutuuze ku kyalo kuno actually ebbanga limaze ku kyalo kuno ndi mutuuze kuno ate nzaaliddwa kuno ebbanga limaze kuno lyeddene kubanze banzaala kuno nga bano webali bamazeko ebbanga limaze kire ebbanga nabasangako era nga kwebali nakati naye ffe nga batuuze tusanze embeera enzibu olwa mukadde embeera gy'ayitamu ennaku zino ku kyalo kuno embeera ddala enzibu ddala kozi yaliko ng'alina emirembe gye ng'alimako lumonde bwe mayirungi lumonde ebintu bingi byabadde alimako kuno naye kati tusanze embeera enzibu olw'omwami gwe bayita Agiisa ne Haji Badiru bamuyisizza mu mbeera enzibu ennyo actually ebbanga erisi emyaka 10 esaaza gitwogera bamuyisizza mu mbeera enzibu ennyo takyebaka akolagana ne polisi DPC w'ensangi ofuuse ekizibu ne osiwono mu kikajjo mufuuse ekizibu mufuukidde ddala ekizibu tetumanyi lwaki ayigipita ogerako ne basajja baabo kuba batulisiza akakanja akazibu ennyo terikyali kwebaka ku kyalo kuno fe abatuuze tetukyebaka oba akagwawo endulu nga zijja nga wuuyo basindisa abayayi bazze koona oba uno kyawumuddemu tetukyagera nakukola kutaasa bulamu bwa mukadde abeere ng'akola ki tumusevinga kyobola oba temusobola munayegamba ku bantu bammwe kyetusazeewo Agiisa ne munno tusazeewo ffe tufominga obubinja baffe ku kyalo kuno anaazigwamu tujja mukola kye tusobola polisi oba temusobola kontrolinga basajja bammwe kuba omuntu wa bulijjo awatya DPC order genda okole kino genda okole kiri ekyo tekisoboka musuza abantu ku butaakye n'olwekyo tukuba omulanga eri gwe kikwatako yenna atukwatire ku nsonga eno esobola okugamba nti mukadde asoofuna obwenkanya mama Nabbanja vaayo gy'oli gy'otaasa abantu byonna tubyogedde
Sam mayanja jota asa abantu naye ngebe tebinabeera ffe twafominze dde obubinja obwaffe webuli tetugenda bakisa obubinja twabufominze dda ye najja tugenda bakolako abantu bamwe batosobola bakontrolinga amateeka gabateekasobola kukola ffe twategesedde ebibinja ebisobola bakolako era mwandibadde bagezi ne mwogera ne basajja ne mujja mulaba ekitambula ekiri ku ground muleme tula mu office eyo mutule muteo bwewuba biki naye ng'ekiri ku ground temwagala kujja kiraba ebijja weebiri wano bitutte ebbanga jingira myaka 3 kwana byonna bigenda fe tuli batuuze ba ku kyalo kuno twakoze dda mobilization y'ekyalo wadde chairman yatuvaamu ali ku side yeeri nefe abatuuze twekola ku chairman faamu erondera twakoze dda obubinja obwaffe ajja gwe tujja okukola kema temusobola kukola ku basajja bamu aba poliisi bye byange amanya nze Kalifani Shafiiki omutuuze w'oku kyalo kuno nefe ettaka twalijja kwani twaligula ku Rachel Kiwanuka natuwa transfers netukyusa ettaka neridda mmanya ga Sembaita James Joero era we libadde litambulira tubadde tutambula bulungi n'abatuuza okujjako family emu era aba family abasinga bonna ebyapa byabwe mbirina abalala babitutte abalala tukkaanya tewali muntu yenna gwe nali ngambye nti ave kuki ku ttaka eryo. Namukadde Nalwanga n'abantu be batutegeezezza nga bwe bazze beekubira endulu mu bw'obuyinza wabula nga tebafuna buyambi ekintu ekyabawaliriza n'okuddukira mu kakiiko akalwanirira obwenkanya mu ggwanga akamanyiddwa nga Equal Opportunity Commission wabula Jennifer Sembayita bino abyanukudde. Bano aba White Space bo bagamba bo be baasenda be bakola omusango be bagendayo nga mmanyi nti aba White Space obviously omuntu aziza omusango yakola ki yaguwoza nali simanyi nti ate nange binzingiramu. Jennifer Sembayita era alambuludde ne ku nsonga z'ettaka lino ezitali zimu ab'enju ya Namukadde Nalwanga ze balumiriza. I think it was 2021 twatuula ne tukkiriziganya ne baŋŋamba nga nze mpropose nze bampe $430 mbawe ebyapa byonna ne baŋŋamba tebamanyi price y'ekifo ekyo bwe yenkana mbawe 2 weeks bagende banoonyereze bamanye price y'ettaka tuddemu tukole ki tutuule era 2 weeks bagenda ne banoonyereza ne tuddamu okutuula bwe twaddamu okutuula ne baŋŋamba mbawe biliyoni bwe baba bansasula $1,000,000 ne mbagamba tekisoboka nze mbasabye saagala biliyoni njagala 430 ebyapa byonna mbikole ki mbibawe bwe ne bagamba kati kigaanye. Jennifer Sembayita aliko amagezi g'awadde agalina okugobererwa okulaba ng'obutakkaanya bwonna bugonjoolwa. Bw'oba ng'oli ku kibanja bannannyini ttaka bangi babasse ne babatta mu ngero embi naye nga tebalina musango. Bw'oba olina ettaka oba tolina musango kiba kirungi ne mukkaanya n'ow'ekibanja. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.